Ssaabasajja Kabaka Muwenda II ayaniriziddwa Katikkiro wa Buganda mu Lubiri e Mengo ku ssaawa 5 era ng'asoose kuyingirako mu Twekobe gy'avudde okwolekera ekifo abadde wategekeddwa omukolo wakati mu mbuto ezibadde zisindogoma. Wabaddewo okuwera ewa Ssaabasajja okuva mu bagenyi ab'ekika ky'omusu. Katikkiro Charles Peter Mayiga oluvannyuma ayanjulidde maaso moogi Katikkiro w'amasiro g'e Kasubi omuggya David Nkalubo ow'ekika ky'omusu. Mukama wange, enju Katikkiro David Nkalubo mwava etambulira mu masiro mu nnono y'amasiro g'e Kasubi. Era ennyumba yeetegeera bulungi obukulu bw'okukuuma ekitiibwa ky'amasiro nti omulimu ogunkwasiddwa era ogunkakasiddwako ngenda guweereza, ngenda gukola n'obwensimbu n'obwerufu nga ow'ekitiibwa Katikkiro bw'atulagira. Katikkiro Mayiga asinzidde wano n'ategeeza wa omulimu gw'okuzzaawo amasiro g'e Kasubi we gutuuse. Musajja w'ono gw'osiimye okwanjulira leero omulimu gwagendako mukulu nnyo ng'omutaka Muyingo bw'ayogedde. Era ajjidde mu kiseera ng'omulimu gw'okuzzaawo amasiro gutambula bulungi era mu bbanga ttono tugenda kutandika okugasereka. Ng'ayogerako eri Obuganda, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda II akalaatidde okuddaabiriza amasiro gonna mu Buganda okutuukana ku mutindo. Amasiro gano n'amalala bifo bya bulambuzi era ebisobola okuyingiza ensimbi mu ggwanga lyaffe. Naffe nno tulina okukola n'obumalirivu okulaba nga amasiro gano tugalabirira, tugakuuma era nga tugakulaakulanya. Okusinziira ku maaso moogi, amasiro gonna mu Buganda kabonero akalaga butya bakabaka abasooka bwe baakola obutaweera okugazimba. Amasiro g'abassekabaka ag'e Kasubi n'amalala gonna gatulaga ekitiibwa kya Buganda, gatulaga obugunjufu, obuzira n'obumalirivu bassekabaka bwe baalaga nga bazimba era nga balwanirira obwakabaka. Empologoma erina n'abantu beesiimye omuli n'omugenzi taata wa Nnaabagereka John Luswata olw'okukola obutaweera okulaba ng'emirimu mu Lubiri lw'e Kasubi gitambula bulungi. John Luswata taata wa Nnaabagereka awamu ne Dani Ssebuggwaawo. Abantu bano abasatu nabayita mu Lubiri ebbanda mu mwaka oguyise ne ntuula nabo nga ndaba nti kisaanidde tukolewo ekintu ekijja okusobozesa olubiri lwaffe olw'e Kasubi okuba nga lutambula mu ngeri esaanidde. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.